Olwaleero ababaka ba palamenti nga bakulembeddwamu akulira ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi balambudde emirimu egikolebwa ku kyuma kya sukaali ekya Attiak Sugar Factory. Eno baniriziddwa mu mirembe kyokka gye biggweeredde ng'embeera tewoomya nnakabululu. Nga bamaze okulambuzibwa ekyuma kyonna, omubaka wa Chuwa West mu palamenti Philips Pole Okini Ojola yasoose okuva mu mbeera ng'ababuuza kyabadde bakola mu bbanga lya myaka 11 kyokka nga beeyita bamusiga nsimbi naye nga tebafulumyangayo yadde empeke ya sukaali. Ono Ssenyonyi we yeebuulizza ensimbi obuwumbi obusibwa mu 550 gavumenti bwe yateeka mu kkolero lino kye zaakola kubanga n'okutuusa kati tewali kalungi kaali kavuddeyo. Gavumenti yagyegattako n'eteekamu ssente lw'omuwa omusolo obuwumbi 553 n'ezeeyongeramu. Kakati ssente ezo mpitirivu. Naye obuzibu obuliwo nti factory eno eyina okukola sukaali tavaayo. Ate nga tulaba ssente empitirivu omuwa omusolo z'ataddemu. Ono agamba nti tebajja kusirika busirisi ng'ensimbi y'omuwa omusolo etokomoka engeri eno. Kubanga bwe buvunaanyizibwa bwaffe okulondoola ssente z'omuwa omusolo ezo zikola ki era we zaateekebwa ki ekivaayo. Bamutegeezezza ng'ebikajjo bye byakwata omuliro kyokka n'abuuza ebyava mu kunoonyereza kwe baakola ekyaviirako omuliro engeri eno n'enteekateeka gye baateekawo okulaba nga tebaddamu kubookerera obutafuuka kyekwaso. How do we remedy a similar occurrence? Was it an arsonist? Because if it was an arsonist, they could plan another one. After you have planted, I don't know how many hectares. What's the plan to mitigate such situations in case they do occur? Ssenyonyi era kimuweddeko okutuuka munda ng'ebyuma byonna kwebiri kyokka nga tewali sukaali avaayo ne bamutegeeza nti webivaako biba bijja kufa ekimwewuunyisizza masannyalaze okugenda ttayo gatyo. The turbines keep running for all this while, so you're spending money on electricity and yet there's no sugar production. Nannyini kkolero lino Hasi Amina n'aliteekerateekera Ahmed Muhammadu Mukwewozaako bategeezezza nga bwebataba n'amasannyalaze gayinza kweyambisa kufukirira bikajjo nga kati bakozesa genereeta ekibatwalako ssente empitirivu. We don't get power from our system. We get power twice in a week. We're always on generator. So we are telling government, how do you expect all these pivots, a total of 156 pivots, to run on generators? We have to invest in electricity as well. Ssenyonyi agamba nti bakugenda mu maaso n'okulondoola pulojekiti ez'enjawulo buli gavumenti ze yateekamu ensimbi y'omuwi w'omusolo okulaba nga tezifa ttogge.